ayingiddewo Museveni awo mayingidde era omukolo gwena kuba gutandika Masebo ne bannyabo champion and I'm champion. ولم يكن له كفوا أي كتولا تزال أتينا مانا أتينا كجا مجاجون يووجا ولنا Museveni president waffe tahawulwa aberofuzi wa Uganda tato bulungi tuwanike emikono gyaffe ffenna abali wano nga tutaddeko okusaasirako n'okusabirako osonyiwe buli muntu yenna n'oyakoze obubi nga katulabiranisa byatugamba nti otusonyiwe mu bibi omutokokononofe ayi taata omulungi teriyo omulungi teriyo omubi ate ke omulungi asiga asiga okusonyiwa ng'okumya obusungu n'ekitiibwa n'ebyonna byonna kulw'obuyinza bwa Mukama Katonda. Katonda asasire bakadde baffe n'abazaala Yoweri Museveni eyajja okununula eggwanga lino emirembe. Kubanga okyatukumye nga tuli balamu era tukwebaza mu ngeri y'enjawulo kitaffe nga tukkiriza nti tewali bukulembeze obutava gy'oli ne gavumenti yaffe tugiteeka mu mukono Mukama. Tetulina kiyinza kukola okuggyako nga gw'okoze. Kyetuva tusaba Omwoyo Omutukuvu alungamye obukulembeze atebenkeze eggwanga lyaffe alikulaakulanye mu mbeera zonna ne ku nkomero ya byonna erinnya lyo ligulumizibwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Abantu basanyuka essanyu lye tulaba olunaku olwaleero olw'omukulembeze waffe ne Trust Family kubanga bakutya gwe Katonda y'ensonga lwaki tujaguza nga twebaza olw'enkulaakulana olwa puroguramu zonna ze tuyiseemu okulaakulana. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo omukulembeze waffe omwongere omukisa omwongere okuwangaala n'abakulembeze bonna bakulembera nabo era nsabye ayi Katonda w'eggulu ne muganda waffe